Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bana Uganda bannange mbalamusizzaako mwenna. Bannange abasiraamu mwebale kusiiba. Tusaba Allah abeerenga akkiriza ekisibo kyaffe. Ekisibo tukimaliriza kati back to business. Amanya kojja omugezi. Nsooka okubaza bannange betukola emirimu gy'oku internet. Abawangalira ku Facebook, abawangalira ku X, abawangalira ku TikTok, erumya mubajje obwongo mwebale kubeera nga mu executing emirimu egyo gino we tutabadde. Kati we are back to business. Nsooka okukulisayo president wange ne oludda oluvuganya Museveni mu parliament mwebale alternative budget eyo era Kyagulanyi Robert Sentamu mwana gwe ne gwe nkuyita omwana naye president webale. Kakati back to business. Bannange twajja wano ne tubagamba nti kizibu oba Museveni lwaki awangadde mbuyinza wano lwakuba yatuleetera abantu betusuubira nti babadde wamu naffe. Abantu nga bali mu opposition nga mwe musuubira nti wali wamu naye buffe. Nasooka ne mbagamba Besigye. Naye president ye tasobola kuvaayo na announcinga Besigye naye Besigye yajja kwevunza yekka. Mwalaba Obubadi Besigye bwe yakola ndowooza Besigye n'afiira mu firimu ye. Mwalaba Mpuuga president yalina okwesembereza Mpuuga n'abalaga true colors ze. Kati mutandise okulaba ba Lukwago, mutandise okulaba ba Ssemujjunganda, mutandise okulaba ba Hildamani, mutandise okulaba ba Kakembo, bonna. We had to work with them tubasembeze. Kakati Museveni ayina ebizibu. Njagala onyambo sharing video eno. Obuzibu bwa Museveni nkoze ne post naye nsazeewo ne ngamba kankole video. Obuzibu bwa Museveni teyakolawo succession. Teyateekawo preparing muntu agenda musikira. Kyova olabanga ono omwana Muhoozi mumulaba n'amagye tagasobola. Tasobola na kubeera awo ng'ajja kugamba ne mu NRM yagaana okubeera nga bamukkiriza. Kwe kukola waaka akabiina akaabwe aka PLU. Ndowooza mulaba Muhoozi ebintu bya postinga. Mulaba ebintu tasobola kwogera na mu public. Kati Museveni azze on alternative measure. Nawuliddeko muganda wange yajogeddeko. Ne alternative measure eno eri bweti. Mubadde muwulira Mpuuga. Era n'olwaleero avuddeyo n'ataakinga president waffe. Bw'abadde ayogera ku gundi. Kati Mpuuga yasisinkana Museveni nga bali wamu ne Winnie Byanyima. Emabega kaawo Mpuuga yasisinkana Museveni nga walinawo ne Winnie Byanyima. Nga ne Winnie Byanyima waali oyo mukazi oyo. President wange mbadde nkusaba omukazi oyo mu handling very carefully. Nupu ne people power njagala omukazi Byanyima oyo kubanga Byanyima we yasisinkanye Museveni ng'ali wamu n'Empuuga. Byanyima n'apromisinga Museveni nti ye kubanga Bobi Wine engeri gya demoralizinze Museveni public eno mu western world. Byanyima n'apromisinga Museveni nti nze nja kubeera nga nkomyawo obuganzi bwo mu western world ene e Bulaaya. Kati Byanyima be baali mu meeting eyo they had a secret meeting ne Muhoozi yalimu ne Mpuuga yalimu. Mpuuga yaleeta delegation ye, Byanyima yaleeta delegation ye ne Museveni ne Muhoozi ne baba promisinga. Kati gye bujjako mugenda okulaba nga tugenda towards mu kalulu ka 2026 njagala owulirize wano. Abantu bano bayinza okujja ne alternative measure. After lwe baalabye akalulu k'ekawempe kye twabakoze, abantu Museveni yabagambye bannange bano abasajja tetubasobola mu kalulu. Bano abasajja tetubasobola mu kalulu. That's why bagenda kujjawo ne alternative measure. Alternative measure egenda kujja aba NRM bayinza okuleeta bill mu parliament ne bagamba nti badissolvinge cabinet. Nera nfene bwe tunaagaana because mujjukire tetulina enough member of parliament.
bayigenda ku proposinga bill ba dissolving parliament balete Winnie Byanyima nga president being viced by Mpuuga. Njagala owulirize video eno. So baganda bange je bujjakaawo president wange nkimanyi bino obimanyi. Mwe mwenna abali ku ludda oluvuganya Museveni abali true ebintu bino mubimanyi. Winnie Byanyima is a threat kati. Winnie Byanyima is a threat. Bakwataganye n'Empuuga. Njagala omutandika okulaba measures zino ezigenda mu maaso gye bujjakaawo because akalulu k'ekawempe bye mwabalaze baana bammwe. Akalulu k'ekawempe bye mwabalaze tebakyasobola bana basajja genda mu kalulu. Bayinza okubikyusa be bawulira video eno be balaba video eno. Naye Winnie Byanyima we are watching you. Winnie Byanyima we are watching you. Ye Mpuuga ye twamumanya. Naye gwe Winnie Byanyima obuzaabuza nnyo. Obuzaabuza nnyo. Sharing a video.